bannamityana naddala abasiraamu muli babi nnyo era mbabanja piki yange gye nabasondera nawuliddeko Seeka Anas ng'agamba mbu baginsondere bagimpe bampeemu na 2 naye njagala kumugamba mwanye ekitiibwa muganda wange oyo mu Luganda bagamba akasanke kakulemye okumanya toleete ŋŋaŋa babi bamululu balina enkwe ne fitina ensaalwa n'obutaagaliza n'obulo piki emu we yabalemera okumala ebbanga musonde 2 nawulidde oduumira basole nga buli omu yeekwata mu nnyindo musonde piki yange abasiraamu b'emityana sijja kukimenyawo mubakola kinnyo bankwe kiki ekyo ekyasinga nga wabakyawa nnyo manyi ndi musiraamu nagenda ne bankabira ebizibu byabwe nembitunulamu nendabanga musiraamu munnaabwe naye akamba mbayimirirewo naye kyankuba ennaku gwolwo bajja bangi piki nga bamaze ogikaaba nti tebagisobola kugifuna nembaga kangula empya kapyata nenjireeta nga bayitirivu zitakibira ne zivuga Allahu akbar nga bankongola bati abasiraamu abasukka 1000 baaliwo ab'emizikiti egy'enjawulo nimbawa piki nekino ekiyumba ky'okumutwe kyerere kino olwo nno bansubiza obululu kamaala era gwoliko nga munda bankongola bati mu sporting station abasiraamu abo kabe balondera omuzikiti okwo nafuna obululu 2 ekiraga nti bye basomesa musiraamu muno wa Luganda lwo bya bukuusa Seeka Anas ye musomesa temubitegeeza mulekeraawo enkwe temwaliridde byange nga mumanyi ebintu bwebityo kakati munnange oyo omwami azaako okuluma era ebbanga liweze nga yeekokoola abantu b'emityana mbu bamulira esente ze n'abagulira buli kimu mbu ne bamusaba ne piki n'agibateekamu naye tebaamuwa bululu era agamba nti baamusuusuutanga era ne bamubiibiita mbu bajjanga mu bungi n'abala nti obululu buubuno kumbe munnange olwatuuka olunaku lw'okulonda tebaamukombya yadde n'akamu era akookuluma aludde ng'ayogera ne Nawanda Muliro agambye nti bananfuusi mbu bananfuusi balina enkwe era mbu ekyo tajja kirumamu leero nno abasiraamu bo ate asusizzaamuko kubanga agamba abo bo mbu bwe baamukaabira n'ebizibu byabwe n'asalawo agambe nti kanzije mbibamalire kubanga ettooke weeriri balinamu ettooke weeriri n'agamba nti bano okukaaba ebizibu byabwe nze nga wendi buli kimu nkisobola temunnange najja agamba nti munnange bamulaga omukwano era mbu ne bajja mu bungi ne bamubiibiita n'akibala naye agamba nti abantu abo balina omutima omubi nti bwe baatuuka wali mu ballot box tebaamukumbya kalulu gwe muliro gwa Wanda era talina bigambo biwoomu gye bali talina bigambo biwoomu eri abantu abo abaffe ensi bwetyo bwetambula ate nga tuvuddeko eyo waliwo omwami avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti bannange ekiraga nti pate ya Mpuuga gye yaggulawo nti terina gyeraga era yakifiri mbu kkala gye yalonda okuba nga ye kkala ya pate tugendeyo tulabe wootegeerera nti ekipate ky'abanyambi balonze Ame Green nga kkala yaabwe y'ekibiina eyo Ame Green Nuupu n'emala egikozesa direct mu basement. Tuvuddeko eyo munnange ebintu byo byeyongera kwonooneka anyinza okugamba nti ebintu biva from bad to worse. Olunaku lw'eggulo waliwo omuntu omu eyafiiriddwa obulamu era nga ebintu bino byabadde mu constituency ya Honorable Theodore Ssekikubo. Ono nno aludde mu kintu kino era nga muntu wa NRM be bantu abaludde mu kalulu oba be bantu abafuze eggwanga lino naddala mu constituency ye. Naye olunaku lw'eggulo munnange babasindiridde amasasi live bullets era okukakkana ng'omuwagizi w'omu mwana muto musaayi muto myaka 25
ng'afiiriddwa obulamu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Kankutwaleyo okulabe ebyabadde ground. Bannange wano okwogera kirungi kyangu era munnange omuntu okuvaayo n'akkubira engalo kyangu, naye ebintu byakalulu si byangu byakutegeera. Katusooke tugendeyo tulabe. Kama, naye mukama kino si. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Ebyo nno byolaba byabadde mu Rwemiyaga County mu Sembabule District. Ebyo nno ye constituency ya Honorable Theodore Ssekikubo. Okusinziira ku Theodore Ssekikubo agamba nti ye yabadde just na gathering nga amitingamu abalonzi be. Munnange mbu Brigadier General Emmanuel Rwashande gye yavudde mbu nga bali wamu ne Captain Zuwa ne balumba abantu be, naye ne bamulumba mbu nga balina ekigendererwa mbu nga bagala ku dispersinga abantu ababadde bazze. Awo nno ne bafayalinga ne batandika okuba nga bashuutinga bambi okukakkana nga musaayi muto Sembos Alex ng'aluguddemu era ye teyasobodde kuba ng'asimatuka. Mpuliddeko nti waliwo n'abalala babiri abafunye ebisago eby'amaanyi era nga kakati banyiga biwundu. Embeera bwetyo bweri. Naye ekyewuunyisa Honorable Theodore Ssekikubo na NRM ebbanga lyonna weewaawo babalebbolingako ko barebo MPs ye Barnabas Tinkasimire, kwe kwali ne Chris Balyomunsi, kwe kwali ne omukulu Honorable Muhammad Nsereko. Olwatuuka okwesimbawo I think kalulu kali ne babagamba bagendeyo beetonde. Abalala beetonda Mamuli Theodore Ssekikubo, Barnabas Tinkasimire, n'omukulu Chris Balyomunsi. Naye omukulu ye amanyiddwa nga Muhammad Nsereko yagaana. Kubanga ye yagamba talaba lwaki yeetonda nga talina musango gwe yakola era ye yagaana okuva olwo teyadda mu NRM ne yeesimbawo nga independent. Kakati simanyi okulwanaŋŋana kuno kuva ku ki oba ki, ndowooza oba waliwo omulala gwe baagala abo nze simanyi, naye nga ebintu bwe bityo. Naye eno Rwemiyaga County
si gwe mulundi ogusoose era tuuze tubiraba primaries nga balwanangana simanyi onasinzeeko munna akalulu kamu simanyi bintu we bityo naye obulamu bw'omwana oyo myaka 25 ye teyazutonze kitalo nnyo era kitalo ddala naye neebuuza nnyo lwaki abantu bano batya nnyo ekintu crowd ate nga nno so nno ne wandirese abantu bano ne bajjaawo ne babaawo munnange abantu bano abamu babaawo lwa nsonga nga nno tebagenda nagaba kalulu abantu bano abamu babaawo tuzze tubiraba bajjawo campaigns nyingi crowds zino zitulimba times ogenda n'osanga ng'abantu bajjudde naye n'otuuka mu kabokisi nga temuli kalulu ne weebuuza abantu bano bulijjo bembeera nabo baliwa tuzze tubiraba muzze mubiraba mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo muzze mubiraba kakati ekiba kikutiisa okuleka abantu abeere n'abantu banyumirwe kiggwe nsonga ki lwaki olumba n'otaakinga okukakana ng'otiddemu abaana b'abendi batalina kizibu naye munnange eyo Uganda mwe tutambulira nga tuvuddeko era nga tweyongerayo ate munnange tubadde tukyaliawo ne zireeta Alex Rusa Luwemba ono nno waliwo amawulire agayitinganye nti yamaze dde okujoyininga ekibiina kya Mpuuga oba bituufu oba nedda kubanga byabadde ku mutimbagano awo nga biwandiike si katambi ntujja gamba nti yakola katambi n'alangirira nedda yavuddeyo ati n'ayambalira Nina Rose n'amugamba nti gwe vaako biveeko ddayo mu kuyimba ndi kubanga mbu kadi ya NUP eri expensive mbotajja gisobola kadi nene baddawo ne bamala ebiseera mujjeno mu independent. What about Nina Rose? Nina Rose geddayo mu by'okuyimba. Nina Rose senga obwango osigala mu studio n'oyiyo oluyimba olulungi ebyobufuzi mu bitulekeemu ffe tubisobola. Nina Rose totawaana sembabule mute sembabule abasajja bali eri bagundi basodo osobole sembabule gwe Nina Rose sente tozirina togenda kuvuganya na muntu alina sente. Ono agambye ate Lubongo yo w'ekitiibwa anayingira parliament mu Kampala Central. Oyo Lubongo ya musajja mugezi nnyo. Nze sirabanga musajja mugezi nga Lubongo ya. Lubongo yo w'ekitiibwa ajja kuyingira Kampala Central. Ajja kuyingira. Era abantu beekawempe mu mpo omukisa ngende mu parliament. Nteese n'ow'ekitiibwa Lubongo ya kubanga mmanyi ndi musajja mugezi. Ndi musajja asobola okuteesa. Nesimanyi lwaki Lubongo ya wanyima kadi ya NUP ekawempe. Ne kuno gwaka nkyebuuza mukwano gwange lwaki wanyima kadi ya NUP eyekawempe. Nga tokimanyi ndi mukwano gwo. Nga tokimanyi ne ground njirina. Neno nyima kadi ya NUP ddala SG. Ano nagambye ate Kakembo mbwa tekamwa. Kakembo mbwa tekamwa agenda kuwangula akalulu k'entebe. Kubanga abaddeyo abantu abalonzi b'entebe tebafa ku abantu abalonzi b'entebe yo bali complicated. Enale mbajja agala ate sometimes bajikuba kati abo tebategerekeka. Osegera abo tebategerekeka. Onagambye ate ekimanya kabonera omugalati yaddayo. Bino mubijje kunze. Omanyi mugenda ne mudda wano ku social media ne muddawo ne mwerimba omugalati ya eri abantu bo mu kyalo tebabitegeera. Ekimanya kabonera abantu bategeera ani yabawadde ndokwaze mmwanyi. Omugalati agabye mmwanyi empitirivu ekimanya kabonera. Gwogamba lwaki Moshi yakyuse n'agamba nti kagende ku bwa meya. Kubanga akimanya omugalati ya gye yakoma okwogera ennyo ne ground yali yagikola oyo omugalati oyo Abedi Bwanika. Yakola ground Abedi Bwanika. Era kati bamuyita Abedi Bwanika owa ground. Waliwo omulala ow'ekitiibwa Muhammad Nsereko gw'oyagala twogereko ajja kubwa president naye comedian kubanga ebintu byayogera bisesa n'okusesa
abino neno naye ebiba byexpectinga mu times mu community bibamu. Tuvuddeko era nga tweyongerayo, waliwo omwana mulenzi wanakoledde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambi, agambye nti muvuga akatambi kano kamutuukeko. Abuuziza ekibuuzo, ffe mukulu abeetololo twakola ki? Nti ffenaffe tuli eno etololo tuyaayaanira change naye munnange tetufunangako chansi yadde ekukyaza yadde nti okutegekayoko ne tulaga ne tubaawo omuntu ne mutugamba nti yabadde ajja naye n'alemererwa naye abasindikidde omuntu wuuyo nga representative nti tetumufunangako, nti ffe twabaaki, nti naffe tuyaayaanira change. Banange muntu yena kasoba ngo manyi nti oli wankyukakyuka oli wa Nuupu. I want this video you tag president emutuukeko. Banange president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, ffe abeetololo we are asking what have we done to you? Lwaki kuva we watandika ebya politics oganya okutuuka ewaffe? Jangu ewaffe, jangu etololo oyogere n'abantu. Come to Tororo, people yearning for change, we are waiting for you. We want you to come and talk to us. Come and preach the message of revolution, the message of change to people. Come and talk to people. People want to see you on the ground. Oyogere n'abantu. You come banange mujeno fena twagala enkyukakyuka naffe eno struggle no revolution si ya region emunti babaganda wabani. Namwe mututukeko, you come to our side. We are here yearning for change like nothing. The people want the message. The people want to see the really person. Muje mwogere n'abantu. This side the mobilization is still poor. People want to see you on ground. Fena twagala enkyukakyuka. We are here in Tororo yearning for change. Tororo, Busia, Bob Wine, you have never come this side. Come this side and talk to the people. I'm not happy, I'm annoyed. Tetuli basanyufu. You have visited all areas, you have gone to all areas. You people, you go to... Why not Tororo? Who are you fearing in Tororo? Zito doi tanga? Ofono pondo hu? For us, the voters, we want to see you come. Wariba veko. Where you come to Tororo, funengeri yona, whether you are coming to talk to people over the radio, fetu agala kula bakuground itu uyaze. Come and talk to people. Era mwena simanyi breaking news, cuts yuji, anjagala message eno. President, mutuki karabe. The people of Tororo, we want to see you. Come to Tororo. For us, we are tired of dictator. We have been voting for these people for 40 years. But no change. Tororo looks like it has never been with the leaders for 400 years. Yet we have a phone upon the president spokesperson. We have a both. We had Sarah Cheng Open, the Minister of Health. Near in our area, it looks like we have never been with the leaders. Come and talk to people. Come to Tororo. We are waiting. We are yearning for you this side. Come. We are waiting for you. Era Museveni, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, njagala you hear this message. Museveni has used my people. They've used our people for years. Nothing to show off. We are tired. We have been patient. We have been quiet. Promise has become promise. They are promising us this, promising us that. After every election, they come. After every election, they come with promise, with promise. We have our people in parliament, but it's like they are not even acting. But they are there. We are tired. Everyone is now fighting for his side. I'm fighting for Tororo. Come to Tororo. Come to Tororo. Bob Wine, we want to see you in Tororo. Come to Tororo. People want to see you. Come and talk to the people. Come. Yes, bagamba nti asaba aweebwa. Olaba ne Bible kyawandiikibwamu. Nti okole ki? Seek, you'll find. Ask, you'll be given. Knock, the door will be opened. So, ye asabye. Agambye nti munnange, naffe tuyaayaana, naye ffe waffe oleetayo dde. Jjukira, bw'oba mujjukira bulungi, tubadde tuzze nga tubaako n'ezi countrywide tour. Naye bambi, countrywide tour zino, zizze nga oluusi zikoma mu makati teziggwayo. Poliisi ne yeekwasa kino,
neereeta kino ate muyimirize musooke mutumiitinge waliwo tuyagala kubawa guidelines mulina okuba nga mufollowinga munnange awo ne basazaamu ne bayimiza bagenda okutuukayo ate kino simanyi kiriwo ekiti ate mukole bwe muti bagenda okutandikako ate bakole batuukirize ebyo babagambye ate watuuka mu makati nti ate kino so zizze nga zigwa butaka nga tezikola ki tezigwayo naye katulinde tulabe okusaba kw'omwana mulenzi oyo tomanya kuyinza okutuukirira era nowesanga nga pulezidenti abitadde megere ng'alumbye eyetororo gyagambye nti naffe tukwetaaga ojje kubanga naffe tuyayanira ekintu kye bayita kyeki oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mpolampola tukomawo nabyo tovaawo